Yes, hello. Oli ku Yugi Updates Civic osinzidde obanga otuwuliriza. Mbalamusizaako nnyo mukulike obwakedde mikwano gyange abali eyo. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo, abali emitala w'amayanja, mwenna bulijjo osinzidde okubanga otuwuliriza, nkutumiddeko nnyo. Tugenda maaso n'okusaasira mwenna abali mu Middle East. Mwenna bagenda maaso n'okukosebwa olutalo oligenda maaso, katubasabire. Embeera esobola okubanga edda mu nteeko. Kaakati nno gubadde guli gutyo nga tutwakava mu interview zabadde mu Washington DC. Ate kaakati ebigenda maaso mu kabineti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni birungi si birungi. Waliwo abajaasi bakomanda ba UPDF abalala bakwatiddwa. Waliwo bacommanders aba UPDF abakwatiddwa mu ngeri ey'ekyenoonero, mu ngeri ey'okubaweebula katukozeseyo ttaamu. Ng'embeera ekyagenda mu maaso mu ggwanga Uganda nga yakasattiro, nga bamu ku bannabyabufuzi, nga bamu ku bakabinet ministers ba Mwami Yoweri Kaguta Museveni, Robert Kyagulanyi Ssentamu agenza okuwaŋŋanguka nga abayuzizzaamu era ng'abalesse tebakyakwatagana. Kyakoze kabineeti ye kitegeeza nti nno enkoko ekikola baana. Ate teri bukulembeze buyinza kgenda mu maaso nga cabinet ministers tebagenda mu maaso nakukwatagana. Jjukira kabineeti eyo yeeteeseza erina loole ennene mu ggwanga, yeeteeseza eggwanga biki ebigenda okubaawo, eggwanga lityabo birigenda okuddukanyizibwamu. Kakati information gye tulina wano ekulaga nti waliwo ba military commanders mu ggye erya UPDF, mu institution eno eya UPDF abakwatiddwa ewatali wadde kirumamu. Kigambibwa Major General Don Nambasa saako ne Brigadier General Johnson Namanya, bano nno ba senior UPDF Defence Force officers abadetainingiddwa mu Kasenyi military facilities. Kasenyi eyo waliyo barracks, tugimanyi bulungi nnyo, gituyita edda bagiyitanga Serukere. Era ebbanga ddene kati kigambibwa bano baasibiddwa mu Kasenyi military facility eri eyo Serukere side zeeyo Kasenyi. Era ng'omusango gwe baakoze tegunnategeereka bula bye tugenda okuba nga tukuleetera wano. Bwe kyoba okola kirira bukkirizi wansi, waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otweyungako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Abakwate nkugambye mulimu Major General Dan Nambasa saako ne Brigadier General Johnson Namanya. Bano be bagombeddwamu obwala era kati batemeza mayiga wa mitayimbwa. Wenjogerera gwe mukwano gwange, bano batemeza mabega wa mitayimbwa. Nakuleetera ensonga juzi lwaki military officers ne police officers bagenda maaso n'okuba nga bakwatibwa ensangi zino. Nagamba ogenda okwetolola osanga nga balina cases zezimu zibalipiitingirako okuba nga zibakwasisa ensonga. Nakuwa corruption and embezzlement, nenkuwa safety, obubbi, nenkuwa mulimu discipline, mulimu n'okudisablinga ba commanders, mulimu ogenda maaso n'okucunya bannansi. Naye wano ekya human rights violent tukitwala nga nsonga, gavumenti yaffe tekitwala nga nsonga. Mulimu okwenyigira mu operations ezigenda maaso n'okutiisatiisa security, ogeza ng'okukola fake bombs. Ebyo byonna
twabyogerako nga biri mu bitongole mu institution zino ebbiri eya poliisi saako n'eya UPDF. Tuli bumu. Kakati bano ababiri ba military commanders kyekituukawo singa ba commanders mujje bagenda maaso n'okubanga banokolwayo bapiikingibwayo omu ku omu. Wano olina oteekawo endowooza za mirundi ebiri mu kaseera kano ke tulimu gwe Munnayuganda ali eyo. Sireese information eno okuba nti nno nkulaga nti waliwo obubbi. Njagala nkujjukizeemu omukulu ono wa UPDF Dan Nambasa gwali gubasaza mu kimu. Jjukira bulungi nnyo bo ne General Muhoozi Kainerugaba nga tannabeera kubanga alankingibwa kutuuka ku sseeryo, naye simanyi oba wano nnyinza omufuna. Generali simanyi nti oba nnyinza omufuna wano nga bali bumu ne Geno nga gubasaza mu kimu. Nyina ensonga gye njagala okuteerawo awo. Kamunoonye Generali. Yes. Bano eno ababiri nga tannabeera kubanga afuuka Chief of Defence Force ng'akyakulira oba yali Air Force Neve baba Neve ki we batyo Muhoozi Kainerugaba yali akyakulira. Kati oyo ali ku mabbali ku mukono ogwa right ye General Dan Nambasa, era baali banywanyi ba mukwano nnyo ne Chief of Defence Force, era si ye muntu eyandibadde akwatibwa ssaawa zino nga waakwatiddwa. Ekyo njagala okitegeere. Ne waliwo ensonga eri emabega eyeekwese mu nsonga zino bannayuganda gye etulemye okuzibula amaaso okutunuulira okulaba. Tusoma byakungulu ne tulemererwa osoma eby'omunda. Tukimanyi bulungi nnyo mu ntandikwa y'omwaka guno bukyanga akalulu katandika, process za kampe za akalulu zitandika, bajenerali bazze bavaawo bafa ab'amaanyi nno. Tuze tukirabako nga bajenerali ab'amaanyi bafa, n'abamu emabegakaawo babagezezzaamu nnyo okubatta newankubadde abamu bakyaliwo. Ndowooza kati ngenda njigirira point mugiraba gyendaga. Ate mu kaseera ke kamu tuwulira information eva ebunaayira nti mwami Yoweri Kaguta Museveni yandibanga asiba bikutuka. Mu kaseera kano tulaba nga waliwo vaawo mpitewo wakati w'aba generals mu institution eya UPDF. Vaawo mpitewo ali kuki? Waliwo okufungula balabala okugenda mu maaso okusobola okuwa Muhoozi Kainerugaba omwagaanya okusikira entebe ya mwami Yoweri Kaguta Museveni tumukwabulwa mu kaseera kano nga bagamba taata ali mu mbeera mbi. Ensonga zino temulina zibuusa maaso. Kakati buli kiisa amanyi nti nno ali mu ggye erya mu institution eya UPDF nga is a high ranking officer, nga he is a military commander, saa zino beera ku bunkenke. Olw'ensonga nti nno buli gwe banaatunuulira nga akulinamu akamulumulu nga balaba gwe ojja kubeera nga an obstacle eyinza okuhindalinga Muhoozi Kainerugaba okutuula ku ntebe y'obukulembeze, bajja kujjawo, bajja kukwata. Buli gwe balaba nga w'amaanyi nti ayinza okwagala okutiisatiisa n'okuteekawo embeera singa Muhoozi Kainerugaba anaavaayo kutwala entebe, gwelindako ojja wulira, ojja laba nga bonna bakwatiddwa, bangi bagenda battibwa mpola mpola. Abo batasobole kuteesiganya nabo bo bajja bamazaamu omusu. Ngezaako okulaga lwaki bajenerali
bagenda maaso n'okukwatibwa ba commanders. Waliwo okubeera ng'oli high ranking officer naye nga command zo engeri gy'oziweera tezaafekitinga nnyo magye, naye waliwo nga bano just ba lieutenant ba captain ng'alina eddoboozi ddene mu magye abaana bamuwuliriramu nga tebasobola muvaamu nga tobanyumiza general gundi agambye nga bo bawulirira mu lieutenant waabwe kubanga wandiŋŋambye bandisookedde mu bali ab'owaggulu. Ekyo mu magye gyekiri, okitegeera, ekyo mu magye mwekiri nti omuntu asobola okunyoomoola ebiragiro bya high ranked officer ng'atadde tamutwala abula n'agondera bya kapiteeni we kubanga gwabeera naye. Kati eyo monopole mweri mu institution eno ya UPDF. So teweewuunya nti nno bwe baba nga baagala kubanga bafungwa balabala ngira banoonyaayo abanene abayinza okuhindalinga Muhoozi Kainerugaba, lwaki ate bano abalina lanka eza wansi bakwatibwa lwa nsonga balina eddoboozi ddene nnyo mu magye. Bwe bagamba nti tugaanye, wagamba nti tugaanye, kkiriza gaana, n'abalala bajja kugaana. Eddoboozi lye nga lyamwanguka. Kati bano ababiri omuli Generali Major General Dan Nabasa sako ne Brigadier General Johnson Namanya bakwatiddwa era ne batwalibwa mu military facility e Kasenyi bagende maaso n'okubitebya n'okuwa ennemba n'emisango oba oli awo gye banaaba bataddeko. Naye eno move ekoleddwa, okukwatibwa kwabwe kukoleddwa okuva mu direct order okuva ewa Chief of Defence Force CDF General Muhoozi Kainerugaba. Nkugambye yakiri emabega. Nsose ne nkulaga omwami ono Muhoozi gwe yaguhodalinze okukwatibwa baaliko nga gubasaza mu kimu ye ne General Muhoozi Kainerugaba. Akifaananyi nkikuteereddewo kirabye. Kijja kitya okubanga kakati Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force ya odalinga ono ate ku ssaawa y'emu akwatibwe. Bwe mba mutunula bigatta bulungi. Jangu mu comment section ombulire lwaki yandibadde akola odo okukwata munywanyi we enfanfe. Waliwo ekigenda mu maaso mmwe kye mutamanyi. Waliwo ekigenda mu maaso munda mu institution. Waliwo vaawo mpitewo. Waliwo funguwa balabala. Waliwo akasattiro. Tolowooza nti no Muhoozi yekka yeyagaliza entebe y'obukulembeze. Nedda. Ab'ebitiibwa mu magye bangi batunuulidde entebe eyo. Era bangi si basanyufu era tebagaana kuwulira kigambo kuwa mwaganya Muhoozi Kainerugaba okubanga abakulembera kubanga bagamba tasaanidde. Wano Kayindo Otafiire aze akyogera lunwe ng'agamba ye temukwata bubi Muhoozi nga Muhoozi amwagala ng'omutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni naye tamwagalangako ku bukulembeze. Era Mwami Yoweri Kaguta Museveni aleme kukwatika Muhoozi Kainerugaba ku bannansi. Leka Muhoozi Kainerugaba yennyini yajje ye-exposing mu bantu alabo b'abantu bamwagala oba tebamwagala. Wabula togenda kutwala buyinza lwa mpaka olw'okuba nti nno kitaawo yabadde mu buyinza. Jjukira nti nno entebe y'eggwanga eya Uganda si yansikirano kati ekibagezaako okuba nga bamujjukiza. Kakati abasajja gye bali batunuulidde entebe eno bagitunuuliza amaaso ag'enkinala. Era ogenda kulaba okuttiŋŋana, okukwatibwa, ogenda laba obuvuyo mu institution zino ebbiri eya police force saako ne UPDF. Kati ate obuzibu bwe buli nti Muhoozi ayinayo ejje eddala erya SFC era nga ddyo baaliwa n'omulimu gwali omutongole bagenda maaso n'okukuuma first family. Kati ogenda wulira kolodiwo mu institution eno eya UPDF sinakiini mu ggwanga erya Uganda singa bigenda obubi ne balangira nti nno Mwami Yoweri Kaguta Museveni kapuuti ojja kulaba okusattira, okusiitaana, okusikaŋŋana. Oli ku Yugi Update Civigo mukwano gwange atannatweyungako kirira wansi
waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otweyungako. Gwe ayagala okujja mu comment section nkwaniriza jangu oteekewo endowooza yo. Nawe ayagala ddoboozi yaffe nno litambule buli muntu asobole okufuna ku information eno, nja kukusaba sharinga, likinga, tambuza video esobole okuba nga etuuka ewala. Nga we nkugambye nti bano babadde banywanyi nfanfe Muhoozi Kainerugaba muvudde ku byalanga era mbakulaze ekifaananyi bavudde wala, bavudde mabega. Sinakini ono ayinza okuba nga ya traininga ne chief wammwe of defense force okumulambika ensonga ezimu. Kati ku order ekoleddwa direct over order okuva ewa chief of defense force Muhoozi Kainerugaba, naye ensonga eri emabega okukwatibwa kwabwe tennategeerekeka ekyali anikiriya kyenkugambye. Era ogenda kulaba nga n'abalala bavaayo nga bakwatibwa mu ngeri era y'emu, era ng'ensonga eri mu kukwatwa kwabwe ejja kubeera ng'eri anikiriya. Ebyo njagala obeere ng'obitegeera obiteeke mu mutwe. So Robert Kyagulanyi Ssentamu kyaliko eri okutalagga mu mawanga ag'ebunayira nga looking up for allies ab'omukago. Tali kafu, ali ku mulamwa. Era mmwe abalowooza nti nno ali kafu mbasekeredde. Ali ku mulamwa nnyo era y'ensonga yazitegeera mangu. Kubanga tuli mu kaseera ak'okweraliikirira, tuli mu kaseera akavaawo mpitewo. Kino mujja kikkiriza oba mu kigaane. Tuli mu kaseera kazibu nnyo mmwe Abannayuganda temunnakitegeera. Birungi si birungi. Tuli mu kaseera ka transformation. Wano wotataanidde kubanga otemya liiso. Mulina okukuuma entebe y'obukulembeze n'eriiso ery'enkunala kubanga anytime waliwo occurrence eyinza okujjamu within. Era eggwanga otunuulira institutions ezitwala eggwanga Uganda n'otunuulira cabinet ministries, bonna bali mu kweraliikira, bali mu bweraliikirivu. Buli muntu yeekengera kati munne ani ayinza obbayisa kulitalaba, ani ayinza obbayisa kulitalaba. Batunuulidde ekintu kimu, bafokasinze ku kintu eki kimu. Bonna baagala ntebe eno ey'obukulembeze. Mujja kikkiriza oba mugaane okukwatibwa kwa bano newankubadde tebawadde ensonga kwekuusa ku obstacles eziyinza okuhindalinga Muhoozi Kainerugaba okutuula ku ntebe y'obukulembeze. Weewaawo wayinza okubaamu n'ensonga endala. Omanyi revolution ng'enajja te outbreakingibwa ku nsonga emu. Waliwo ensonga nnyingi nnyo eziyinza okuba nga zize zibaawo, but they are the outbreak, the trouble cause, ensonga ereedinze to the high extent. Waliwo zino zibaddewo ku twa small extent nga zijjirira kati wabaawo erejja to the large extent ne contributinga ekozinga nereeta cause. Kati kino kye twogerako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kati nno ke kasatira akagenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Naye Major General Dan William Nambassa ono nno abadde mumanyifu nnyo mu Uganda People's Defence Force era nga abadde prominent figure mu UPDF era gye buvuddeko yasavinganga Joint Staff Policy and Strategy in UPDF. Yasavingako as a staff, Joint Staff Policy and a Strategy in the UPDF. Eno nno kino ekifo yalondebwa mu kifo kino mu January ng'ennaku z'omwezi 3 2025 omwaka gwe tukubye emabegako. Naye bino nga tebinnabaawo yakomandingako
Uganda People's Defence Forces 3rd Infantry Division mu Moroto. So is a highly ranked officer. Akutteko ku mmundu, agikubyeko mawanga ag'ebweru, operations azigenzeeko, mission azikoze. Nkulaga obuzito bwaliko nti si ye muntu abadde alina okukwatibwa waati, naye lwaki kizzewo ekiti? Nze naawe ge matu gokka g'oba okunkumula, ngenda kuba nga mbikuteera ku mmeeza osobole okuba nga omanya buli kimu era ng'otegeera. Tukkirize oba tugaane, omuntu nga yasaavingako mu 3rd Division, mu 3rd Infantry Division mu Moroto, kitegeeza abadde wa nkizo. Kigambibwa nti abadde wa nkizo era abadde prominent figure mu ggye erya UPDF, kubanga omulimu gw'abadde agukoze era nga is a high ranked officer mu institution eno eya UPDF. Lwaki yandibadde akwatibwa? Ki ekiyinza okuba nga kyamukwasizza? Wano wenjagala oteeka ebirowoozo. Brigadier Johnson Namanya Aboho yakolako nga Commissioner of Citizenship and Passport Management ku Director of Citizenship and Immigration Control Unit omwezi oguwedde. Si byawala, omwezi oguwedde. Wano we yaddamu n'ayitibwa. Naye action eno ezze oluvannyuma lw'amasekkati nga waliwo board effort eri General Muhoozi Kainerugaba okusobola okulaba nga enforcing a discipline saako ne accountability mu ggye erya UPDF. Naye tetumanyi nti nno oba amukwasizza mpisa oba amukwasizza ki, ne just zino assessments zaffe. Okusinziira mu Trumpet News reported, kigambibwa nti nno Deputy of the Military Intelligence Brigadier Abdul Lumayo era ku CDA ku Chief of Defence Force of Orders wansi wa orders eza Muhoozi Kainerugaba yakwatibwa. Naye UPDF, Uganda People's Defence Force, tennavaayo officially kukomentinga ku kukwatibwa kwa bano. Naye kigambibwa nti General Muhoozi Kainerugaba azze ayogera ntakera okumaintaininga integrity n'okuteekawo professionalism eri aba military, kye tutamanyi oba yeno engeri gye yakitandiseeko. Kakati nno okudetaininga bano ba 2 senior officers kyandasikowalinga CDF commitments, okwekomintinga byonna bye yayogera, okwadressinga ensonga mu force, ng'agenda alaga ddala ekituufu kyagenda okukolebwa nga abalagako nga example. Era ng'abagamba kye nali njogerako nali nkitegeeza. Kakati nno UPDF mutandika okwekaabirako kubanga bamadde mukyaliisa bijanjalo mpiso, kubanga saa zonna Muhoozi Kainerugaba yandibanga bali mu preparing, muteekateeka kutekinga over, kutekinga control. Gulooza ki ekinaddirira mu ggwanga erya Uganda? Tulabye mu kaseera ke ng'ali Chief of Defence Force azze atwitinga mu tweets ze nga wasindikira obubaka eri mbunaayira mawanga agatulinaanyeewo
ensonga gye tulabyemu ey'okutanishinga erinnya lya Uganda yabadde agikozeeko era ne kireetera n'eggwanga lino okutandika okweraliikiribwa bamawanga ganne agalyetoolodde era amawanga agamu ne gateesigaliza ne gagenda mu maaso n'okulabula eggwanga erya Uganda nga bagamba ffe tujja kumanya oba Chief of Defence Force wammwe aba asaagamu batasaagamu naye olw'okubanga ebigambo biba byogedde okutiisatiisa ensi yaffe biba bivudde mu highly ranked officer tuba tulina okurespondinga accordingly era ne bagamba okibanga bwekito bwe kiri kitegeeza eggwanga erya Uganda lirina okuvaayo lyetonde libadde n'obuzito eggwanga lya Uganda okwetondera amawanga agalinaanyeewo ag'okumulirwano nga si masanyufu n'engeri Muhoozi Kainerugaba gyakwatamu ensonga za security era nga bo bagamba nti security yaabwe balaba nga enafuyiziddwa okusinziira ku bigambo bya Muhoozi Kainerugaba byazza tweetinga. Kakati no Uganda People's Defence Force ebadde egenda mu virus reforms mu operational effectiveness okusiiga ekifaananyi mu public kati baagala okulongoosa ekifaananyi kyabwe mu public emize gyonna gye babadde bakola egibadde gibalabisa obubi omubadde obubbi okuwamba okutulugunya mbu kati ke kaseera okulongoosa ekifaananyi ekyo mbu kino kijja olwa development ne implications eziri mu military leadership n'okuapproachinga good governance n'okuteekawo embalirira mu baamagye mu bacommanders naye bino byonna nja kugamba amaanyi gano gonna gagizeewo oluvannyuma lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu okuwaŋŋanguka n'ava mu ggwanga erya Uganda era mu kaseera ke kamu tulabye nga military police bagenda mu maaso n'okuwisdowinga amagye gaabwe mu maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu kikulaga ki bino byonna babikola nga basinziira ku pressure egenda mu maaso n'okubateebwako oludda oluvuganya gavumenti nga oludda oluvuganya gavumenti nga lusinzidde mbalooyi ab'enjawulo mu Washington DC saako ne mu European Union ne mu European Parliament babatadde ku bunkenke obutagambika saako n'ebitongole bya human rights advocates bivuddeyo okwogera ku nsonga ezigenda mu maaso mu Uganda nga bagoberera akalulu akaakaggwa aka 2026 incidents eyaliwo omwali okubba obululu omwali okutulugunya bannayuganda bo bagamba nti kuno tekwali kulonda eno yali military operation eyakolebwa so ensonga tubadde tukyaziriisa bijanjaalo mpiso naye ensonga ziri serious saawa yonna yonna Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abanga yawaŋŋanguse bibi eri Mwami Yoweri Kaguta Museveni ne kabinenti oba ne gavumenti ye oba oliawo ne administration ye nagambye dde oli ku Yugi Update Civic Sinzidde obanga otuwuliriza bw'agala otweyungako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako ayagala okutambuza akatambi kano sigana kusharinga sigana kujja mu comment section jangu mu comment section osobola okuba nga otutangaaza ku bikiggwe by'osuubira ebigenda mu maaso mbaagaliza olunaku olulungi mbaagala nnyo kambagereka kano akatambi musobole okubeera nga muddamu okukekenneenya